Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 71 887 98. Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Nkulamusiza nate Uganda Atalaje mu bikwesese nga bulijjo era zigumeta yaffe bwetu nga tumaze okubeera nga tuzzaako ekiyinja butereevu etunudeko ali mu palamenti, kubanga palamenti muganda wange ya mugaso nnyo mu ggwanga. Era wano twolekedde okubeera nti tutegeeza bannayuganda nti muli bamulekwa, muli mwekka, buli munnayuganda waali njagala akimanye nti ali yekka. Palamenti gye mwasindikamu ababaka okubeera nti batukiikirira already yawambibwa dda, kati ekozesebwa nga kiddole kyoyagala okuteeka wali mu nsonda era n'okisanga awo n'okikulako omukono ne gukuukako n'oguzzaako. Bw'atyo Gen. Museveni bw'agifudde, kiba kitegeeza nti bw'oba tosobola kubeera ng'okiikirirwa ebirowoozo byeggwe ng'omuntu wa wansi nti akaluluko kabalwe, tugamba ofune value oba omugaso naawe olaba obuzito bw'akaluluko mu palamenti, kiba kitegeeza nti palamenti tekyalina makulu. Palamenti ya Uganda, palamenti teyeetengeredde, kubanga ng'era bwe tukimanyi nti institutions endala wano mu Uganda tezeetengeredde. Zonna Gen. Museveni yaziwambawamba dda, yaliyo ye minisita wa buli kimu, ye director wa buli kimu. Munnange njagala okimanyi munnayuganda mpuliriza nti oli wekka, era tuddayo ku ndowooza eri nti gwe bw'oba olowooza ku kununula Uganda, bino Bobi Wine yabyogera, sooka okimanye nti kitandikira ku ggwe. Okununula Uganda kutandikira ku ggwe, so si neighbor. Kati ne neighbor naye akimanye bw'atyo, kiba kitegeeza nti collective effort yegenda okuvaamu okununula eggwanga lino, kubanga bukubyamu akafaananyi ku bino ebyakayitawo eby'emmwanyi Coffee Bill nti ababaka tulaba ba NRM nga bangi ku bo nabo tebakiwagira. Gen. Museveni kye yakoze kwe kubayita ne bagenda ekisozi wali ku faamu ye. Bwe batyo bannange n'abafalaasira n'abasomesa n'ababuulira bino na biri, ani amanyi nti baavuddeyo ensawo nga ziri zitya, definitely nga nsanyufu. Kakati awo weebuuza nti debate mu palamenti egasa ki, kubanga Gen. Museveni yatugambye nti kiswaza okubeera nti debate y'emmwanyi etwala kumpi wiiki nnamba oba weeks ng'eri mu palamenti nga bagiwakanya. Kati waba asobola okubayita ababaka n'abatwala wali ekisozi n'abafalaasira. Kati weebuuza nti ate debate yo nga yo okugyogerako egasa ki? Tegasa. Kiba kitegeeza nti sente z'omuwi w'omusolo naffe tuli eno tuwaddawaddako bannange, naye omuntu omu kitegeeza nti ayisa ababaka n'abafalaasira n'ababuulira by'ayagala, so si babaka mmwe bwe maatuma mu palamenti okubeera nga bagenda mu palamenti beesalirewo, ekireetera palamenti yaffe eya Uganda
okufuuka kinno kye naalibadde nkubuulira saagala kozesa kigambo kisassalala kubanga kiyinza okubanga kwegamba kityoboola naye kwegamba palamenti yafuuka ekintu ekitatugasa kaŋŋambe bwentyo nti endowooza zaffe tetuziraba mu palamenti nti batono nnyo abali ku dda olw'opposition kubanga be batono abagezaako okubeera nti munnange bayisaawo ebirowoozo by'abantu naye buli muntu yenna ne bw'aba ali ku opposition kati nga bw'olaba Akol nawe olaba nti kati byali mu palamenti watuukira okukuba mubaka munne nga bali ku nsonga enkulu ng'eyo kitegeeza nti already ali compromised kikitegeeza kati n'abalala bangi ku ludda olwa opposition nabo already newankubadde baba tebagenze lwakitula oba kisozi kusisinkana General Museveni naye already mu eriyo oba ku remote babeera babanyize dda koodi era ggwe munnange nga ggwe omuntu eyatuma oba eyateeka akaluluko eyasuula akaluluko ku mubaka oyo asobola okubeera nga akukiikirira gwe ng'omuntu owa bulijjo kati ku kintu ng'emmwanyi nti gwalima emmwanyi deni bw'omala okuzirima n'ozaanika n'ogenda ku sitowa kitegeeza nti gwe mukisa gw'olina nga gwe omuntu owawansi okukwata ku 10 bwoti okukwata ku 10 kubanga ez'obulambuzi ne bagamba tojja zirabako kubanga wali badde ozirabira mu bintu ebirala ebyobugagga eby'omu ttaka tojja birabako ssente zaabyo owulira buwulizi gold simanya iron ore simanya biki mafuta ne mubeera awo tulina amafuta tulina bino naye ebyo muganda wange birifa fekiti kyenyinza okugamba assurance gy'olina ku ssente gwe ng'omunaku ye kasooli gw'olima z'emmwanyi z'olima z'ennaanaasi z'olima gwe nga ggwe kitegeeza nti olina okubeera nga ekintu ekyo kikuumanga akalira k'omwana kale muganda wange palamenti bwetyo neerabika nga rubber stamp ku ekyo kyonna Museveni kyagala okubeera ng'ayisaawo oba kyayagala kikolebwa ekyo ekikolebwa palamenti gigeraageranye ku kagologoosi abamanyi akagologoosi kwegamba kaba kaddole naye kwegamba nga enyigo zako bazikola nga ziri flexible nnyo n'obugulu omukono omutwe kati ono akazannyisa eno aba asika obuwuzi bw'ati mwe mukalaba kazannya kalaga nti kakola ki kazinira ku rhythm oba koogera mu ngeri yonna kugamba kayisaawo obubaka naye nga kaddole waliwo asika obuwuzi eno waggulu bw'ati kati gino Museveni ali eri asika obuwuzi bw'ati ku palamenti bw'asika naye nga munnange ffe eno tulowooza tuli mu kontro ya palamenti yatuva dda mu mikono ekyo njagala mukimanye era pointi yange eri nti munnayuganda oli wekka bwe twogera ku demokrasiya wane Uganda ekigambo ekyo kwegamba oyinza okugamba nti kigambo kyakwekwasa bakyeribikamu bwerimbisi waliwo abagamba nti demokrasiya wano mu Uganda akyali muto mbwera akyetaaga okubeera nti azimbibwa era nga batukakasa nti abalina okuzimba demokrasiya eyo be bantu nga Museveni naye muganda wange njagala okubuulira nti wano demokrasiya teri akulimba nti yeetaaga nnyo okukwata oluwawu nti bakuuta wabula mutima gwa muntu abeera ali mu buyinza yasobola okubeera nga alaga alina okuba democratic ye nga ye okusobola demokrasiya okubeerawo naye bwebanga endowooza ze ziri awo zabwannakyemalira talina ngeri gyasobola kuba wamu demokrasiya kati ekyokulabirako kyenyinza okubawa nti akalulu mukimanyi bulungi nnyo nti wetwogerera essaawa entugenda mu kalulu ka 2026 naye kimanyi nti kasalwawo dda n'ebyokulangirira babimanyi kakati kitegeeza nti oyo asalawo okubeera nti already akalulu ka 2026 kubanga already mukimanyi bulungi nnyo General Museveni
ye kennyini enteekateeka ze muziraba. Muhoozi okuvayo n'ayogera n'agamba nti tiri civilian ayinza kufuuka president mu ggwanga lino, ayinza kufuga ggwanga lino, ayinza kuba musirikale oba mu poliisi. Ekyo kyokka nyawe kiraba kya bujuzi, kikulaga nti settlement terimu yadde n'akanyusi ka demokulasiya. Kale Gen. Museveni ensi yonna emumanyi nga omuntu atawamwaganya oba atawa chance demokulasiya kubukala mu ggwanga lyattu Uganda olwa political interests zaalina. Omusajja ayagala obufuzi, ayagala abeere nga yali mu ntebe paka. Ekyo ye kyakolerera. Reports okuva mu 2010 zaalagira ddala nti wano mu Uganda demokulasiya Buganda wange taliiwo, era n'okutuusa kati 2024 tukirabira ddala nti bwe kiri, kitegeeza nti ebyo bwe biribeera. Omulembe gwa Gen. Museveni tuligubalako ebyo. Kati palamenti newankubadde ku mulembe gwa Kadaga, ku mulembe gwa Kadaga yagezaako nnyo okubeera ng'abuzaabuza bye baalumba palamenti. Yawandikira Gen. Museveni nga abuuza baani ddala baani abaalumbye palamenti, kwegamba oba oli awo abantu ekyabaleetera okubeera nga baziba amaaso nga balowooza ali wamu nabo. Naye oluvannyuma ate yamaliriza yeeyo nga ategeezezza nga ye bwe yakola ennyo Museveni okubeera ng'akola ki, akomawo mujjukira mu kujjawo age limit ng'akulaga nti yapamitinga. So nga ate wali jjukira nti abantu baakubwa emiggo mu palamenti mu kiseera ekyo, ababaka emigongo ne bagimenya, era okukakana nga newankubadde nga age limit bwetyo yayitawo nga bwe bali bakyagala nti bajje beekome ku myaka, naye era kisigala kyasigala kifuna challenges mu kooti nti etteeka eriyisibwa mu miringo eyo oba oliawo libaako ebibuuzo bingi nti wabaddewo violence mu palamenti nga mwakirabye kati ku coffee bill nti bajjeeko amataala, ababaka baba waludde kwegamba nti etteeka eriyisibwa mu mbeera efaanaganako bwe tikitegeeza nti liba liriko external force. Gen. Museveni watera okugamba nti ba foreign funders kati essaawa eno mu palamenti nti ye yabeera influencinga, era okukakana ku mivuyo egibeera mu palamenti esuubira okuba nti mu mateeka bwe mba mugenze mu mateeka oyinza okwesanga nti singa tewaawa kyekubiira etteeka ng'eryo basobola okulisazaamu ne bagamba nedda. Newankubadde ng'era kuba kumala biseera kubanga era emudde mu palamenti kiba kyekimu ekigenda okubaawo, kiba kyekimu. Kale munnange demokulasiya ye wano taliiwo. Palamenti yo already nti demokulasiya gyali badde atandikira nti akalulu k'omuntu kateekebwemu ekitiibwa kubanga ababaka babeera bakiikirira bantu. Ne bwe kiba nti ababaka bwe batuuka mu palamenti obalaba beebeererako bannaabwe, olaba nga kwegamba baali badde baagala okubeera nti balondera sayidi eno, naye ate Museveni bw'ategeera nti bayinza okuba abapondoozi oba banafuye n'abayita ku ffaamu ye n'abawa bukyayi n'ababuulira ebyokukola, kiba kitegeeza nti so nga ate oba oli awo nti kabineti ye yandibadde oba oli awo kwegamba ekwatibwako ennyo oba ku nsonga za palamenti. Kale waakiri nti okutwaliza awamu ne kati kino kintu kya muntu omu, era palamenti yaffe nesigala nga terina kitiibwa. Ekyo njagala mukimanyi nti gwe Munnayuganda ali eyo tugenda mu kalulu ka 2026. Yes, tetugenda kujjawo anti bagamba Nyamantono okayana eri mu nkwawa nti yadde demokulasiya aliwo wa bulimba. Bannayuganda bagenda mu kalulu tekyali badde ekituufu, kwali badde kuzira kalulu ako, naye nga bw'okimanyi nti already opposition bagiyawulayawula nti oba abantu endowooza zaabwe bazaawulayawula, buli omu alowooza bibye. Ekisooka abatali bannansi bangi nnyo mu ggwanga ate nabo balonda. Ekyo ne kibeera
abatali bannansi bangi nnyo mu ggwanga ate nabo bakola ki? Balonda. Kati ate ababawa endagamuntu n'ebintu ebirala bamanyi bulungi nnyo ndi mu kiseera ky'akalulu awo batandika okubasuubiza ebintu ebingi ate nabo balowooza nti banaalonda oba omuntu bw'ati anaabayamba okubeera nti nno bafuuka bannayuganda. Bw'amaliriza n'abeegaana nabo ne bagamba nti ate kati endagamuntu nga tuzirina nga twalonda nga akalulu kaffe nga mwakabala kati essaawa eno mukajjeeyo yessaawa mugjeyo akalulu ako mukajjeyo bwemumala okukajjayo mukateeke gye mulina okukateeka ku sayidi eri okitegeera bwemumala okukateeka ku sayidi eri ono kiba kitegeeza nti ebyo byabadde alimbalimba nga ajja alimbalimba bw'ati mugenda kuba mumaze okumwani masikinga kakati awo ebintu bigenda kuddayo mu nteeko kubanga gye bujja mu maaso eyo era waliwo akakodi ako akanene nnyo nti omuntu olina okusaba okubeera citizen owa Uganda mu mateeka kyekituufu then awo abantu basabe okubeera ba citizens okusinga okubeera awo nga mwekulubeesezaawo bwe mutyo bwe babatwaliriza gye bujja mu maaso bijja kubeera bibi nnyo. Bajja tuko bateeka mu refugee camps nze mbabuulira bajja kutuuka bateeka mu refugee camps singa muba temwegendereza. Bino tubyogerera wano naye ekiseera kijja kutuuka mugambe nti kale singa twakola bwe tuti muve mu kiguumaaza eno ensi ya ddala mugendera ku birowoozo by'omuntu omu olw'okuba ye alina ebigendererwa bye ng'omuntu ne mwerabira nti waliyo kye bayita enkya after muntu oyo kiki ekinaabaawo era kikye muzimba akakyamammera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi temujja kusobola kumugolola kubanga ye initial atandikiddewo nankwe era yatandika nankwe. Mumwegaanirewo mu kalulu mumwegaanirewo bwe mumwegaana mu kalulu awo kitegeeza nti ne bw'anaababbye at least bagamba nti akugoba tabulako kyakusuuza ajja kuba amaze okutegeera nti system ye eri checked nnyo nga bwe kyali wano mu Buganda. Ajja kukozesa obusungu bungi nnyo ngenda kuba malawo kale nze ngenda kukola bwe nti bwakiyite mumpadde kalulu naye era ng'akitegedde nti bannayuganda babuufu sikyasobola kubakwata bujega. Twasookera eri twalwana mwagala kuddayo gye mwava mwagala kola biti bikati byaggwawo kati essaawa eno bali ku birala bali mu kubategeeza abo banyu banjaga temukwasa gwanga dikwasa bali banjaga banyu banjaga era bakatira babiki ani akulimba nti waliwo asinga abaami abo okunywa enjaga nga banywa enjaga n'emyenge nti temulonda bali babisiyaga ani asinga abaami abakuwagira ebisiyaga nga bawagira etteeka ery'ebisiyaga giri Museveni lyateekako omukono baani abaali wakanya okusinga gye bali era mubamanyi era be advisors era be bapepeya nabo bo nga tebabavumirira era bakyakolagana nabo. Kale kwegamba be basinga okubifunamu ebyo omweyogereze takusuuza kayanzeko